nsanyusa okuba nga tusisinkana olwaleero nga bulijjo Ssemambo Christopher olulimi lwaffe Oluganda tukozesaamu etulweyambisa n'okwegendereza n'okumanya okubika ebigambo obutamala gasaasaanya by'oyogedde naddala mu kibiyita okumaasa entungo oba okuswaza omuntu. Ekisoko ky'olwaleero kigamba nti okwesimba. Bwe bagamba okwesimba nga ddala kiri ku mukyala tekitegeeza nti ayimiridde awo n'omulaba nga yeesimbye. Wabula mu Luganda lwaffe otuufu kiba kigamba nti omukyala aludde mu ddya naye nga tazaala gwe bagamba ti mukyala gundi yeesimba. Abadde takimanyi kiyigira awo yongera okinoonyezeeko n'ebirala gye biri nange bye mba ndeeseeko Mukama Katonda yabansozezza batuusaako era ne mubikwate onogenda okulaba nga Oluganda lwaffe olutwala mu maaso n'abaliddawo balusange. Neyanzizza